omuwala gwe bayita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje. The results from the analysis that we did at the Government Analytical Laboratory. Muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ey'Ewandegea gye muyita ey'Ewandegea. We strongly support the proposition that the late Paul Job Kafeelo is the biological father of Nagawa Elizabeth. Kafeelo Ben. Nagawa Elizabeth Ewandegea bagambye mwana wa Kafeero. Kafeero Ben bagambye mwana wa Kafeero. Kafeelo Simon Peter. Kafeero Simon Peter. And Kafeelo Thomas. And Kafeero Thomas. Be bana bana. So out of 25, tujemu bana. Mwezi 25 June 2026 lwe lubadde olunaku mulindwa olwabo bonna ababadde bavayo okweyita abaana b'omugenzi Paul Kafeelo oba Paulo Kafeelo era nga alizaati za DNA olunaku olwaleero lwe zibadde zinogenda maaso n'okubanga zifulumizibwa mu butongole wabula ebisinze okubanga bivaayo bitiisiza abafamire ya Paul Kafeelo ab'eŋŋanda ate era mukadde ke kamu n'ab'emikwano olunaku olwaleero omukwano gwange gavumenti lwebadde erina okubanga erediizinga ebyava mu kukebera okwendaga butonde era nga omukulu Honorable Baramu Barugahari yabadde ayimiridde mu kino kyonna. Bangi abavubuka ab'enjawulo beesoboddeyo nga bwesobola okulengera mu bifaananyi era ng'obwedda batudde bali ku matiitiiri mukadde bwe batuuse okubeera nga balangirira abamu batandise okubeera nga entuuyo bazisaza bibatu abalala ne batandika okuba nga bakozesa bibatu byabwe okubeera nga beerongoosa ne batandika okuba nga batuuyana n'okutintima wabula nga tewali kyakukola balina kulindirira bulindirizi alangirira agende maaso n'okulangirira. Bano nno we batuuse basoose kubeera nga baweebwa omukisa buli omu ne yeeyanjula n'ayogera amannya ge nawa gy'asibuka olwo nno abamu ng'olina n'okuba ng'oyogera n'okulowooza kwani eyakuzaala ntegeeza ku sayidi ey'amaama olw'ensonga bonna nga bwe babaddewo babadde bakakasa bukakasa nti Paul Kafeelo ye yali taata. Amannya gange nze Kafeelo Godfrey Muwanguzi nsinziridde Katosi n'emyaka 26. Amanya gange Kafeelo Medi nsinzidde Kayunga Bugerere myaka gyange 42. Amanya gange Wampita Ssentungo Paul n'emyaka 31 azalibwa 91. Saisobola abanyawo ne bassebo amanya Kafeero Thomas Swazinyega birinde kitene ntebero mbalamusizzaako mwenna amanya Kafeero Simon Peter sinzidde kitene mbamuzizzaako mwenna akubala byoli amanya ag'essaawa zino Sedi Shaviri nviiridde mu Kalaji emyaka 26 nyanza ensonga ey'enkiza ennyo etuleesebwa kulusente simanyi oba ekyo okitegedde ewasinga obukulu awo polymerase chain reaction bwe tumala okukubisaamu ne tukola analysis nga tukozesa ebyuma ebyo naye tulina n'ebyuma ebirala ebisobola okunoonyereza ku bintu ebirala naye bino tutoba bikozesezza. Mwagenda nemuddukirira olw'abakulu nti bannange birinayo ensonga ezituluma nga ffe famire twagala mujje mututaasikyeke kakati sayansi twakoze sayansi beyamuwa alina kyeyamuwa
olaba maama ali 14-15 kibategeeza nti taata babeera nga abiri 14-16 nga maama ali 14-15 kati bwe tuba tukola bino ebintu bya njaga butonde taata bwabeera nga ali 14-16 nga bw'owulidde nga bamaze okubateekateeka abakugu balambuludde era ne balangirira ebyava mu kulonda oba mu DNA. Bino nno bibadde naggulu ku police headquarters we wabadde abafamire yonna. Abaana baali 25 nkiddamu abaana baali 25 DNA gye baakoze ezudde nga abaana 4 bokka beba omugenzi Paulo Kafeero ku baana 25 era nga abaana abazuuliddwa kuliko mwana mulenzi amanyiddwa nga Benedicto Kafeero ne kubeerako Simon Peter Kafeero ne kubeerako Thomas Swazi abangi gwe mumanyi Swazi yennyini Kafeero wamu n'omwana omuwala omu amanyiddwa nga Elizabeth Nagawa. Kati bamaama b'abaana bano bonna bulijjo abagamba nti baazaala mu Paulo Kafeero kyekiseera ate kati marathoni y'okunoonya bakitaabwe b'abaana bano etandise butandise olunaku olwaleero. Ojja kujjukira nti Paulo Kafeero baamuzuukusa ne gye yali yeebase musajja wattu ne bakwata eŋŋumbagumba ze ne batandika okuba nga bazikolokotako okubeera nga bafuna obububi okuggyako DNA. Results ziwedde zifulumye tewali kyemu kyabanja. Abaana 4 bokka be baazaalibwa Kafeero ku baana 25 be yafa alagiddwa nti baana be. Kati nno nga tukyali awo mukwano gwange oba nga tukyali ku side ya Honorable Barambarga Hare, President Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'awaba promoters 3 oba sako z'aba promoters 3 obuwumbi 7 azin obuwumbi 7 ne babuwa sako z'aba promoters 3 bagene maaso n'okubanga beekubako enfuufu. Ojja kujjukira nti waliwo meeting eyabaddewo wakati wa Honorable Baram ate era mukadde ke kamu ne Prime Minister Right Honorable Robin Nabbanja ne ba promoters ab'enjawulo osobola okulengera bajjo ng'atudde bulungi awo ne Honorable Baram gye byakkidde nga balina kye basuuzizza mwami Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lino n'abawa obuwumbi 7 awutuveewo. Mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero omuyimbi amanyiddwa nga Ratinamu amannya ganyenze Ratinamu yakwatiddwa era kigambibwa nti yabadde yenyigidde mu accident awo ku saidi z'ensambya omwabadde ne Mercedes Benz. Kati nannyini mmotoka Mercedes Benz agamba nti nga wamaze okubaawo akavubuŋŋano obukadde 2 bwabbiddwa mu kashi wamu ne laptop ye era ng'agamba nti omuyimbi Ratinamu ye yabitutte. Kati musajja wattu baamujimbye jeke ng'ogamba tebali mu kutwala serebu ngeri eswaza musajja wattu ne bamutwala bati ebyo ng'okyabitadde ebbali. Ekibuuzo kiri kimu, Ratinamu ebimugambirwa nti yabbye obukadde 2 ne laptop bituufu oba musajja wattu olijja si yamulabikidde bubi bwe baamutunuulidde yamulabye ng'amufaananidde bubi okkakkana nga bamugombyemu obwala. Bro, record me. Your father's treating me like this. Treating me like this. You're treating me like this. Wali Lupazo yategedde nti omusajja we gwe yayimba naye ekibuusuuli abasajja baamukutte. Kale tuveeyo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Calvin the Entertainer. Kyemanyi mumumanyi bulungi akoze ku UBC TV okumala emyaka. Is one guy atakula asigala looking fresh. Mwana mulenzi Calvin the Entertainer ya celebrate nze emyaka 10 ng'ali ne mukyala we mu bufumbo. Emyaka 10. This guy looks like 22 years. Guy takula. Calvin the Entertainer takula. Omusaaga n'osaaga. Abalabanga UBC yo show yo weekend kyemmanyi mu mujjukira bulungi. Guy takula.
oba alyaki ndowooza yona alina okuba nga agaba eddagala ly'obutakaddiwa abakazi lyemusiiba munoonya. Soka yono yacelebratinze emyaka 10 bweddu ng'ali ne mukyala we mu bufumbo obutukuvu. Awo nno nga tuvuddewo era nga tuli ku mpembawemba y'okubeera nti tuwenjawenja okuva wano. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Bruno K yavuddeyo n'ashiyaringa ebimu ku bye byalowooza wabula nga yawandiise biwandiike mu bankaluwa ku byalowooza nti lwaki abasajja ebiseera ebisinga mwina okugenda maaso n'okuba nga muyingiza abakyala bammwe mu kukola okusalawo okw'obulamu okwenjawulo. Wabula waliwo ogwana ogwamugambye nti yensonga lwaki buli kaseera ogwammankatabu. Yawandiise n'agamba nti Katonda yabawa abakyala ekisa ekyenjawulo okubaako engeri gye bafunamu ebintu ey'enjawulo ate nga abasajja baabwe tebasobola kubanga babiraba mu bwangu obw'ekika ekyamangu oba mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu. Agamba nti abasajja basobola okubeera awo ne babeera convinced nti bizinensi emu ejja kuyitamu wabula nga ate mukyala we asobola okuvaayo n'abeeranga oba n'akiraba mu anga endala omusajja gy'aba tagenze maaso nakubanga atunuulira. N'agamba nti ango esobola okuba nti ekuleetera loosi, esobola okubeera nti ekusuula mu mitawaana egy'ekika ekyawaggulu. So agamba nti ebiseera ebisinga nti omukazi osobola okumulabanga n'omutunuulira nga ayinza obutabaako kyakugasa wabula kyandibadde kikulu bakyala bammwe ne mubateekanga mu pulaani zammwe ze mukola olw'ensonga nti omukazi asobola okulaba risiki mu bwangu, asobola okulaba obunafu mu pulaani z'ogenda maaso n'okubanga okola, asobola okulaba denja oba akabimu ebyo by'obugenze maaso n'okubanga oteekateeka. So n'agamba nti yensonga lwaki omusajja wandisaanye nnyo okubeera nga buli kyama kyo okibuulira ku mukyala naddala ku pulogulaamu z'ogweyagala okubanga okola. Wano nawali wamulowooza ki ku ebyo ebyawandiikiddwa Bruno K bibadde mu lulimi Runyaanyimbe but mbadde mbisoma bwe mbitaputa direct. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno aba CD omusinzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.